naye wane waffe Mbale wane ekyemmanga kutandika kwa 23 okugenda mu maaso. Ekiseera kye tugambira nti enkuba tetonnye kirina kutandika mu mwezi ogwokuna ng'ennaku 15. Singa ennaku ziwere 15 ng'enkuba tetonnye, awo mu mateeka g'Obusiraamu wano tuba tukola ki? Siyinza kumanya bitundu birala kubanga enkuba tugisaba okusinziira ku mbeera Katonda gye yatumanyiiza mu kitundu kyaffe oba mu nsi yaffe. Mbeera y'Abasiraamu wano mu Uganda nti buli kaseera batera nnyo okukola ekyokweyitiriza olw'okwagala okulaga nti ndowooza ffe tulumiddwa naye nga g'amateeka weegali. Kati nga wano mu Mbale siyinza kumanya walala kubanze mu Mbale, naye kati wano mu Mbale genda obuuza abalimi enkuba wano etonnya kiseera ki? Kyokwoyinza okumanyira kubanga bwe tuba tusaba enkuba tuba situsaba just mazzi nti gakunywa, wabula tusaba ebirime, ebibala, biki byonna bikole ki? Birina system gye bitambulirako. N'olwekyo oba simanyi bwe tuyinza ogamba nti buli muntu aba alina ekigendererwa kye. Mulimu ayinza okukikola okugamba nti ndowooza obukulembeze bugayadde, naye si bugayaavu singa tuba nga tumanyi embeera nga bwefaanagana eya wano. Kati ekyokulabirako nga nze ayogera, nze ndi mulimi ddala era mbadde naakamala okukola ki? Naakamala okulima emisiri gyange, era omusana mu nnaku zino mba nkyagwetaaga kubanga bw'olima ekifo omusana gulina kuba mungi, obuwuka bulyoke bukende olyoke osobola okubeera nti osimba byogera ki? Byosimba. Ate n'omuddo kati nga wano mu Mbale omusana sigunnaba kwaka ogukaza omuddo ne gukala, sigunnaba kubanga enkuba ebadde yakakutuka mu mwezi guno ogwakayita ogwokubiri. Kati ffe wano okubeera nti omusana gwetaagisa tubeere nga tusaba Allah atuwe enkuba, tuba tutandikira mu nnaku z'omwezi gwokuna ennaku nga 15 okugenda waggulu. N'olwekyo ng'ennaku zizentuuka sibaba bwetaavu bwakusaala esswala ey'okusaba enkuba. Esswala y'okusaba enkuba tebeera mu muzikiti, ebeera mu kibangirizi ebweru. Esswala eyo weebeera ate eriko n'obulombolombo obugenderako kubanga mufuluma abantu abaami, abakyala, abantu abakadde, bwe muba musobola mufulumya n'ebisolo byammwe n'abaana bammwe mubanga munaasaala esswala eyo nga mugyetegekedde. N'abaana simubawa caayi wa kumakya batuuke essaawa we mugenda okusabira ng'abaana bakaaba olw'enjala. Kugamba muteekawo embeera eyo, kiri mu sunna ne mulyoka mugira ki? Musaba. Era sunna zaayo ziwerako naye nga mulimu n'okubeera nti n'engoye muzambalira ku bikukujju, muzikyusa ne mugenda mu kitundu ne musaba. Era sunna eyo bwe mugikola muba simunnaba kumaliriza kusaba enkuba eba erina okukola ki? Erina okutonnya. Bw'ebanga tetonnyeddeo kitegeeza nti muba simumazeeyo bulungi sonna nga bwe kyetaagisa. N'olwekyo ffe wano mu Mbale wano saawa eno bakkiriza kye bagamba nti ate obukulembeze sibunnaba kulagira ekiseera sikinnaba kutuuka okusinza ku mbeera eyaffe eya wano. Ate esswala ey'okunywekerezebwa, okusaba okunywekerezebwa eragirwa na mukulembeze, si nti buli maamu amala gagira ki? Gayimirira awo n'agamba ekiseera katusaale, wabula ebeera ki? Ebeera n'omukulembeze. Situgaana gw'oyinza okusaba okwa bulijjo n'osaba, kati ng'omusana bwe guli omungi era tukisaba. Bwe ne mutarawihi tukisaba, mu salaatul mugundi mu witiri tukisaba omusana Allah agukakkanye. Naye bwe kubanga kusaba okutongole okufuluma kw'abantu nga kuliko n'okulangirira, ekyo ekikolwa kikolebwa n'abakulembeze obw'ekitundu ekyo. Bw'obeerawo enkyukakyuka y'obudde okubeera nti kyetusookera ddala okukola kwe kusaba Mukama Katonda okutufenyewa, kubanga oluusi embeera eyo ejja lwakubeera nti tulina ensobi ze tuba tukoze mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ekyo wadde wano mu Uganda weekiri
era nga ne mu kitundu nga kino ekyebugisu nakyo weekiri. Waliwo ebigambo ebitiŋŋana okuva mu basiraamu abatali bamu nti obukulembeze lwaki sibulangirira kusaba okw'ekikungo. Naye ffe mu busiraamu bwe tuba nga tugenda okusaba tutunuulira embeera, ekiseera kye tugenda okusabiramu kifaanagana kitya. Ekyokulabirako kati ffe wano mu Mbale oba mu Bugisu toyinza kusaba nkuba mu mwezi ogwokusatu, tosaba nkuba mu mwezi ogwokusatu olw'ensonga nti omwezi ogwokusatu gwe omusana we gwakira omungi ne gulongoosa ettaka, enkuba bw'eba etandise okutonya ebibala ne biryoka bibeera birungi. Newankubadde nga mu mwaka guno enkuba yayisiza ebiseera byayo, kubanga omusana omungi gutera kwaka mu Desemba ne mu January, naye leero si bwe kyabadde. Ekitegeeza nti kati naddala nga ffe abalimi tuba tukyetaaga omusana ogusobola okukaza obulungi ebisambu, tulyoke tusobole okubeera nga bwe tulima tusimba ebintu ne bibeera birungi. Kubanga enkuba bw'ebanga etonnye nga tesazeeko omusana kwaka, waliwo ebirime ebimu ebitasobola kubeera nti birongooka. Kati ng'ekyokulabirako, emiyembe n'ebintu ng'emicungwa sigisobola kubala nga sigifunye musana. Nolwekyo tusaba Allah omusana gubeere gwa kigero nga bulijjo, naye nga gw'omusana nagwo kyekimu ku bintu ebyetaagisa ku ludda lw'ebibala, naddala okubeera nti bikola sukaali. Omusana gulina kuba mungiko, ekibala ne kiryoka kikola sukaali. Enkuba bw'ebeera ennyingi, sukaali abeera mu kibala abatamala bulungi. Ekyo nga kiri mu mateeka mu nsomesa y'obusiraamu ne mu sayansi nga bwe kitera okwogera. Naye obwetaavu obwa swala ey'okunywekerezebwa eyitibwa salaatul istisqaa'i. Salaatul istisqaa'i kati wano ffe mu kitundu kino ekyaffe ekiseera kyayo kinnaba kutuuka, kubanga enkuba wano mu Mbale etandika okutonnya ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokusatu. Abalimi gye tusimbirako etandika nga 15 ogwokusatu, era ebiseera ebisinga obungi eba ekoma n'eri mu nsozi abasooka okusimba. Message gye mbawa kwe kubeera nti batwala okukola ebintu by'obusiraamu nga basoose kusoma nakwekkaanya, kubanga ebitabo bya fiqhi binyonnyola lwatu salaatul istisqaa'i esomebwa etya. Byonna niboogera ne ku mukutu ojja kulaba eswala eyo esaalirwa etya, esaalirwawa, era ani agirangirira. Kubanga ekintu buli lwe kibeera nga kikutte kuba ku kitundu, si individual nti kya muzikiti gumu, ndowooza kyo kiba kitegeka lwatu nti kiba obukulembeze obwa waggulu bulina kutegeezebwa bwebanga obwetaavu bwe buli, ekirooka kikolebwa mulundi gumu.